We twogerera ng'ebula myezi eggwanga litegeka akalulu ka bonna aka 2026 era nga mu kiseera kino abantu bangi abeegwanyiza ebifo batandise dda okwetegekera okuperereza abalonzi okubalabira ddala ng'essaawa mulindo etuuse. Ensonga y'akalulu kano ebadde nnyo ku mwanjo mu bubaka bw'abamu ku bannaddiini obwamazuukira ga Kristu ng'asinziira mu maka ge ag'obuweereza ekitovu. Omusumba w'essaza ly'e Masaka Severus Jjumba akunze abakkiriza ne bannayuganda okutwaliza awamu okulonda abakulembeze abagwanidde. Omuntu bwe tumupima ne tumulaba ng'alimu obusobozi tumutunde mu bannaffe tumwogereko n'abalala bamwagale, twogereze abalonzi bamuwa akalulu. Buli munnamasaka wa ddembe okuwagira ekibiina ky'alaba nga kye kitwala eggwanga lyaffe mu mazima n'obwenkanya n'eddembe erya nnamaddala. Ono era asabye abalonzi okwewala okusabiriza bannabyabufuzi ky'agamba nti kyandiremesa okulonda abakulembeze ab'ensa. Naye ffe be bakubamu kampeyini be banoonyaamu akalulu abalonzi tuleme kubassaako mugugu ogw'okubasaba ssente. Kampeyini si mudaala naye kisinde kyakuzuulamu okulembeze asinga ku banne bavuganya nabo. Jjumba era atadde gavumenti ku nninga okutuusa obuweereza ku buli munnayuganda awatali kusosola mu langi ya byabufuzi. Obuweereza bwa gavumenti eya wakati egamba enguudo, amazzi, amasannyalaze, amasomero, amalwaliro wonna bisibweko omulaka kyenkanyi. Naye tuleme kugamba bugambi nti bano bawagira kibiina gundi bebafuna obuyambi, bano ba opposition bebafuna oba bebatafuna. Ate ye Omulabirizi wa Bunyoro Kitara Ateirweho Amooti mu bubaka bwe obwamazuukira asabye wabeewo emirembe ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka 2026. And we are praying that at the end of it all our country will be at peace even after the elections. That's what we are praying and looking at. We don't want to be like these other neighbors, South Sudan, DRC Congo. Omulabirizi Ateirweho agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda okukuuma emirembe. We are praying that we keep peace. As we look for votes, please don't talk of things which can cause fightings. We avoid fights, quarrels, so that we live at peace with each other. Ateirweho abalonzi abasabye okwewala okulonda bannabyabufuzi abametta be bavuganya nabo enziro. If someone speaks ill of someone else trying to blackmail that person, that candidate is not the right candidate because he's sowing a seed of hatred and a seed of fighting in the society, in the communities. Such a candidate is not the right candidate. Abalyoyi bagamba nti bakwongera okwegayirira omutonzi okunyweza emirembe mu ggwanga linywere mu butebenkevu. Gertrude Mutyaba, NTV ku ssaawa emu.